Sente America zebadde wa General Museveni okwita mu USAID buli mwaka nga za kutumbula mutungo bina ebisiya Museveni bulijjo byagamba mbuna abirwanyisa era nga bakola n'etteeka ne balisa mu Parliament nga bagamba babirwanyisa tebikirizibwa mu ggwanga Uganda kyokka ate nga be bamu be bayita eri emabega ne bakwata ssente zo ne bazikozesa okubitumbula mu ggwanga Uganda kakati nno bimukalidde ku matama olwaleero General Museveni yejjusa lwaki bulijjo akwata ssente zino ate nga yeteeka omukono ku tteeka erigaana okutumbula emitungo bina mu Uganda kyokka ate nga y'omu ssente yabadde azikozesa okubitumbula. Bannayuganda bongedde okumuswaza. Osegedde ne wabeera ne munnayuganda nga ye nnekyaye ate nga naye tumwetaaga. Osegedde kati waliwo amazima g'otasobola kukweka ng'oli waba gaanoonya n'ogamugamba nga gagenda kukyusa obulamu bwe oba ompulira. Kati ssaawa zino ku nsonga y'ebisiyaga gye mulaba bannayuganda mulina okukitegeera mutya nti eggwanga lyaffe Uganda abantu bangi baali bababuzaabuza nga babalimbye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe yagenda okupromotinga ebisiyaga senga aba afunye entebe ye. Owulira era abantu abo babadde bennyamiramu bangi nnyo ababuzaabuzibwa kubanga bapasita basinga Uganda baffere. Osegedde abantu abo babadde bennyamiramuuko nga bafunamuuko kuki enkenyera kati guno omukisa gukozese nti Katonda akukuleetedde bukyali nti abantu ababadde babulira mu makyaki ababadde babulizibwa mu mizikiti kati ssaawa zino amazima weegali gakuli ku mumwa n'obujulizi weebuli nga tewaliwo wadde asobola yimirira ku difendinga kintu ekyo oba wadde okukitwistinga okukyejjako. Kati bwe tebasobola kukyejjako omukisa ogwo gukozese okulangira abantu abo naye ng'obuuliriramu bannayuganda banna abazze nga babula be babadde nga babulizabuliza mu nsonga eno nti amakulu ga kino si bali eri kubalangira kituufu babi ekyo teri atakimanyi kuba obadde okimanyi ebbanga lyonna. Nze okumanya nti Museveni abadde alisivinga ssente z'ebisiyaga mbadde nkimanyi newankubadde tewabaddewo obujulizi bukozesebwa naye kati obujulizi buzze. Kati kikkakatako gwe munnayuganda okukozesa obujulizi obwo okubuwa baganda baffe abalimbika bapasita be balimba basheebe be balimba basheebe ba Museveni nabo gye bali ekyo tukikirize kikirize kigaani gye bali abalimbibwa bakole ki babuulibwa amazima oba osanga bajja kutereeza ojja kwekanga nga abamu bajja kuyimuka batwegatteko kubanga twayimiriranga ne tubagamba Bayibuli yonna erimu abantu abeerwanako okwejja mu buddu. Osegeera kati ate ono akugamba nti ate tolina kwerwanako lwaki akugamba bw'atyo? Osegedde abasajja bano babadde nga bakozesa obulimba okubuza baganda baffe kati ke kaseera amazima agaliwo tugakozese okukomyawo baganda baffe abaabuzibwanga. Osegedde kati bangi accountability mu ngeri yonna gy'osoboddemu. Osegedde Museveni mulangira okukola ki okupromotinga ebisiyaga mu ggwanga lyaffe Uganda kubanga akantu ako tubadde nga twogera ngeri oli akuteerako gu comment mwe muli basiyazi gu comment ogwo sikyagulaba oba baalinga bagukomentinga baafa ekyo nakyo sikimanyi kikomenti ekyo sikyakiraba mwe muli basiyazi sikyakiraba mpozi nga baali bakikomentinga baakola ki baafa. Okategedde kitegeeza nti ssaawa zino buli we bakyogerako kati kirya bbo yensonga lwaki kibawaliriza okusirika n'okwekweka n'okugezaako okuteekawo diversion paka we tunaakivaako oba ompulira. Buli saga ebeerawo tugyeyambisa okusomesezaamu baganda baffe ababuze. Bapasita bammwe mubayite bapasita baabwe mubayite baabayitanga bannabbi mbu boogera ne Katonda mubayite baveeyo bajje batubuulire Museveni biki bye bagamba abantu omulundi guli na biki bye bagamba abantu ku mulundi guno nti akaseera we baali batadde ebisiyaga ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baabikola ki enjiri gye baabuuliranga mu makyaki gaabwe n'emizikiti egimu oba n'abantu abamu bye baabuuliranga ne batuuka n'okukola ebikujjuko ng'ekiteeka ky'okulwanyisa ebisiyaga kizze. Osegedde era naffe tweyagala ne tugamba nti ekiteeka kasita kizze naye ate kiwunzisa ate bo be baki be bapromota baabyo
nga n'okubyogerako na bino byonna engeri yonna gye babadde nga babyogerako babadde bakikola mu ngeri yakukola ki yakubipromotinga munnayuganda zuukuka teweebaka zuukusa munno gw'osobodde naddala abasumba abo babuzaabuzizza abantu bangi jjukira oli kasita abeeramu ne kiri biriivu buli kyalaba akirabira mu feva z'ekyo kyabiriivinga oba okategeera ani amanyi omusajja gwe bayita Malcolm X kansooke nina byenfumba bisiriira kansooke mbikole ki nzija aleku agambye Malcolm X nze mumanyi Malcolm X ndowooza ngenda musomesaako mu video mu Deep Politics be bamu ku basajja baali bakyasinze okuba abagezi Malcolm X mpulira akawo emmere kusiriira kiseka nzije nkufumbireko usigale ng'okola omulimu gw'eggwanga jangu idifi Malcolm X nze mwagala nnyo lwaki nti Malcolm X fomati ye ey'okulwana bonna baali balwanira ddembe ly'abaddugavu naye nga ideology zaawukana nga idea ya Martin Luther neya Malcolm X zaawukana even though bonna baafunanga abagoberezi mu bungi era bonna baali balwanirira abaki abaddugavu naye Malcolm X yali radical nga tatoleratinga nonsense. Martin Luther ye yazannyanga omuzannyo kwega ye yazannyanga ye yalekangamu segedde oba onfuna. Malcolm X ye yali tatoleratinga nonsense era enkola ya Malcolm X erina we yayambiranga Martin Luther naye nga Martin Luther ajeevuma oba segera era lunaku lumu Martin Luther bayina gye baamusabulira Malcolm X ne beecwacwana nnyo ne bagamba akasajja ate katukubye bukubi story eyo ani kansooke mpita omusaakirizi eyo story nsooke njikole ki Badeni K simanyi munoonya we mwekolera ebyekisiru omwekwasa okufumba okay bamuyise operator bantu so batusako obubaka okuva president kuba yenze president man wali wawakana ate wali awakana baba badde naye wali wawakana muterekeko mu tewali awakana babiriyo nga bawakana ate kiki awakana ng'owanika omukono ogenze n'otukangamu awo oviiriddeko naye bagenze ne bampereza message nga yawaka nga waliyo ebizibu ebiriyo nga nina obimaliriza nina okureactinga mu mwangu kitegeera kyakabi webale komawo ku mirimu gya ggwanga tubale tulina okudda abantu babuulire nti eno struggle tetujagala mu muzanyo ng'oli mu biwogana ndi mu biwogana mune simanyi bwe ngenda kikola kuva mu biwogana kansooke ne kubanga jjukira oli eno oli ne ku Facebook kati aba Facebook baba badde kono ko airport kale kanzire wabweru okay njagala munnayuganda ogende okole ku research Museveni wammwe gwe mulwanyisa akola research amala okukozesa obukodyo
obugenda okukola ki okuoplesinga oba obugenda okuwamba eggwanga lyo kati ate gwamulwanyisa ow'amatuka eri ku mbiziyo kusiika capatizo mu nnimiro n'ow'amatuka eyo n'olowooza nti gw'olwanyisa ajja kuzannyira ku mutwe omanyi byankumbi eziri ensonga tozimanyi ze tulimu osegeera Museveni gwe tulwanyisa akozesa obukodyo bungi nnyo nga bw'okiwulira obukodyo obwo tetukola ki tobusuula olina okumakinga sure nti at least onoonya naawe ku bukodyo bw'ogenda okukozesa okulwanyisa mulabewo kubanga ebimu bye tukola wano tulina oluusi bye twali bagambye naye nga tetugenda bibagamba kubanga temuli ready kubitegeera ekyo mukitegedde waliwo bingi nnyo bigenda mu maaso bye naalikedde wano nenzija ne nkugamba nga bwe biri naye nga sijja bikugamba kuba tojja bitegeera oba onfuna ne twesanga nga obudde si bwe butuufu obw'okubikugamba nga nnina kutambula naawe paka obudde bwo oba obwongo bwo bwe bunaabeera ready okulisiivinga obubaka obwo oba ensonga ezo oba okitegeera waliwo bingi nnyo ebigenda mu maaso naye ndiyakitinga gye muli yakitinga wano ku intaneti abasinga obalabira ddala nga mu butuufu waliwo mu mesagi ezitali zaabwe nga tebajja beera ready kuzitegeera ng'oba obwongo bwabwe tebuli ready kuzitegeera kitegeeza ki nti noonyereza ku lutalo luno noonyereza ku bigenda mu maaso noonya okumanya okusinga ku busungu bw'oyina singa kunoonya kumanya nti buli woonoomanya ojja kutegeera akuzannyira ku mutwe buli woonoomanya yensonga lwaki badikiteeta bo bakozesa obukodyo bw'okukuggyako okumanya bakuggyako okwetegeerera osegedde ye n'atandika nga buli ky'olowooza kyayagala olowooze ky'oyogera kyayagala oyogere ky'okola kyayagala okole osegedde naye nga byonna bitandikira gwe ku butamanya bwo obutamanya kintu kibi nnyo nga bw'okiwulira nti waliwo ebigenda mu maaso nga senga oba omanyi waalinyiize waliwo ebigenda mu maaso nga senga oba omanyi waalisese waliwo ebigenda mu maaso nga senga oba omanyi waaliyakitinze waliwo ebigenda mu maaso nga senga oba omanyi waalibiginowalinze eva kyetoloolera ku kumanya n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kyasinze okukola ekyamaanyi ennyo mu luno olutalo kutulekera kumanya mbabazi bya Katonda yankulamusiza okitegedde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bimu ku bikyasinze okubeera ebyamaanyi byatukoledde mu bimu kutulekera kumanya nti oba osanga senga tetumanyi waliwo ebintu bingi nnyo ebyali baddewo bwalifudde oba osanga kwegamba saawa zino ebintu bigenda okutuukako ng'obiinako idea mu kubeerako idea kitegeeza bw'obeera mugezi ekimala ojja kunoonya ekyokukolawo ku ebyo by'olinako idea oba onfuna noonya nnyo okumanya nze saasoma naye onsanga nkukutira mu katabo njiga embeereko nekyenjiga kubanga mulabe waffe gwe tulwanyisa muyivu ayiga akozesa obukodyo bungi okutuukiriza ebigendererwa bye eby'ekisiru kati naawe olina okusigala ng'oli ki tosobola kubeera mugezi kimala amagezi ekimala kwe okunoonya okumanya n'osooka ogenda n'osoma ku ntalo n'otegeera ku ntalo n'omanya mulabewo bw'alwana n'omanya engeri gy'osobola okulwanya ng'abaafunako waliwo abaafunako ku balabe abeefaananyirizanga mulabewo baabalwanyisa batya biki bye baafunamu ne tujja ne tukugamba nti olutalo lwe tulwana tuli mu kulwana lutalo lwa kutuuza mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntebe tuli mu lutalo lwa kuggyawo sisitimu ya Museveni tuli mu lutalo lwa kutereeza ggwanga Uganda eva omukulembeze yakitegeera nti kiyina kutandikira ku mmwe bannayuganda kusooka kumanya makulu g'ekyo kye tulwanirira
we mumala okumanya amakulu g'ekyo kye tulwanirira n'okumanya ekyo kye tulwanirira kubanga oli ajja yimirira agambe tulwanirira nsi naye nga tamanyi nti ensi wamala ogirwanirira then agenda gifunamu atya oba okitegeera egenda muyambirawa ku mbeera emunyiga ye mulabewo n'akutega abakubuza najja n'akugamba anti teriiyo bukulembeze teriiyo gavumenti egenda kuteera mmere ku sowaani gavumenti yo editamininga ku mmere ki gy'olya ku sowaani gavumenti yo ekyo nkikubuulira gavumenti yo editamininga ku kukuuma ebintu byo by'okoleredde eyo gavumenti yo editamininga ku ki ky'oteeka mu nsawo gavumenti yo editamininga ku ki ky'ogenda okubeera mu maaso gavumenti yo editamininga ku byenzijanjaba osegedde kati oli ajja kujja akugambe nti anti olaba teriiyo gavumenti egenda kukuteera mmere ku sowaani tewaliiwo gavumenti yennyini yeeyina okukuyamba okukuumira ebintu byo gwe n'ogula ettaka lyo ne bajja ne balibba nga tewaliiwo nkola yonna ekuyamba gwe aguze oli najja n'atunda ettaka abantu 4 nga batunda ettaka lyerimu naye nga tewaliiwo gwe baali basibye nti gwe gundi twakutadde mu kkomera watunda ettaka emirundi 2 nga taliiyo oba osanga senga waliyo abali makomera nti gundi oyo nti ensonga lwaki ali mu kkomera emyaka 10 oba myaka 2 nti yatunda ettaka emirundi 2 kwebaka tulotwa gavumenti yammwe oli n'obeeraawo nga wagula ettaka lyo naye ng'ojula likuuma ng'akuuma akantu akuuma ssente z'otadde ebweru ng'olina obeerawo n'oziringiriza tebazitwala teekawo etteeka nti ne bakukwatako ng'otunze ettaka emirundi 2 bakusiba emyaka 2 olaba oba ababbi b'emataka banaddamu oli ajja kugamba siyinza kutunda ttaka mirundi 2 ogwo musango gwa naggomola naye oli amala okubba n'akuguza ettaka lye yatunze ewalala n'asigala ng'ataayaaya nga gwe ate olina kaayana bukaayanyi naye osegedde nga gwe munnayuganda olina kaayana bukaayanyi naye oba ompulira oli akwata ettaka owulira n'aliguza abantu 4 nga kiyamaani waali newuwe n'asigaza n'ebibye naye yabba balala gwe n'obonaabona ettaka lyange sente zange zenateekamu naye nga gavumenti tefaayo kirwanyisa lwaki kubanga pulogulaamu yaabwe gw'oleme kubaako nakyosigaza bakuteerawo enkola ng'enkola egenda nnyigiriza gwe eyanguyiriza ku babbi omubbi n'akubba n'otayambibwa osegedde nga gwe munnayuganda n'otafuna buyambi n'obeera ebweru ng'ebweru gy'oli ndakonda boono alina gwabadde anfaananidde bade njagala mubulookinga n'obeera ebweru ng'ebweru gy'oli mu mawanga gy'oli nga wagula akatakako naye nga gye wakagula oli mu bweraliikirivu ogenda okuddayo ng'eyagula 10 ku 10 bakamogodde kafuuka 6 ate bataddemu oluguudo ate oli bwe yazimba n'ali eno kati oli ogamba otya nti walese nti omuntu yazimbye gy'alaba nga si wawe n'ogamba mbu kasita amala okuzimba awo batakyadda tokyabanja bukubanga ennyumba emaze oyimirira kyali badde nti oli kasita agenda mu kibanja kya munne n'ateekayo property yonna ogwo babimenyerawo oli n'ategeera nti owaayi we naazimba mu kibanja ky'omusajja kyekijja okuntuukako byenje okuteekayo bijja kukola ki bajja bijjayo osigedde nja kwonoona bwonoonyi ssente zange oli n'amanya nti nina kutambulira bwange naye amateeka mbu ate kasita oli amala okuzimba kati kasita abanga azimbye kati gweoba tokyabanja oba azimbye oli luddawa naye nga jjukira waliwo abantu abali ebweru osegedde bali mu mawanga banoonya bali mu kunoonya kasente osegedde kati gw'omugamba nti ate ayina okukola ki ate omubuuza nti ate baazimba mu ttaka lyo ng'oli luddawa olabye amateeka ago
ezo gavumenti yammwe yeri mu kubabba ekyo nkibabuulira ezo pulogulaamu zaabwe bwe batyo bababba ekyo nkibabuulira oli yalitegedde nti ho nengeza ntunda ettaka omulundi ogwokubiri olaba okuwagira buwagizi Kyagulanyi Uganda tosala Uganda kuwagira abamu tebasala Uganda tasobola kudda Uganda kubanga awagira Kyagulanyi naye olwo yatunze ettaka n'akwata miliyoni 3 miliyoni 2 miliyoni 5 miliyoni 4 n'aguza abantu ettaka emirundi 4 ye n'akwata sente n'agenda nazo mwene musigala nga muli mu kwetema wano nze nagulawo nze nina ekyapa nze nina okategedde ekyo gavumenti yammwe buvunaanyizibwa bwayo oba onfuna naye lwaki tebakikola kubanga be bababba amataka be bali ku mataka ga mugabba kuba be balina connection mu gavumenti zaabwe akubba tasobola kubba nga talina connection mu gavumenti okategedde kubanga alina okubeerako ne gye yeekwasa gyagenda okuddukira gwe bakuleetera n'abaamagye vaawaawo ng'akugobawo ate gwe wawadde ssente zo kitegedde kati eyo ye gavumenti yammwe ebibatuukako byonna bunafu bwayo we biba bibi bunafu bwayo we biba birungi ago gaba maanyi gaayo okategedde naye nga biriwo ebiri mu feva za Munnayuganda Museveni byakola buli kyakola kiri mu feva ze era ekyo kyokka kyalinga akuwaayo gwe kyolabanga ekiri mu feva zo era kiba kiyamba ye nti kimuyamba okwebasa gwe okukwebasa obeere mutulo otuuka okugamba sijja kwogera kino osegedde kubanga kasita nina wenneebaka ku tulo owulira otulo otwo ne tukufuukira ebizibu byo gwowoza weebase kumbe eri munno bali mutugumbula okategedde n'enguudo ezimu zaakoze azikolera mu feva ye abamu enguudo ezimu azizimba ku kuzimba bwanaddukira wanaamwanguyira ye waliwo ova Ntebe express ng'oyitamu senga Munnayuganda aba akoze eki yekyanzi awalala ye gyasiiba gy'abeera nfufu butamukuba oba ompulira mujja kiwulira Anji papa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibya mucha mwena aba comrade abaliko abawuliriza baganda bange nga sinaba kweyongerayo mbadde mbasaba mwena abali mu comment section mutypinge F1 solo kubanga tu protecting live yaffe balime kubanga bagikwatamu ebenje buka tubere nga typinga F1 please tetukirabira ekyo. Then muganda wange abadde ayogera ku Malcolm X ne Martin Luther King nga abuuza differences zibali bayina nkuze research entono nnyo mbadde njagala kugisharinga namwe quickly. Bakugambye nti Martin Luther King ne Malcolm X bonna they were both civil rights leaders who fought against racism and inequality in the United States, but they had different ideas about how to achieve change. Network ekutemu mumpulira genda mu maaso. All right, kati ne bakugamba beliefs wano ku beliefs ne bagamba Martin Luther King yali Christian. Martin Luther King Jr. was a Christian who believed in non-violence. Subhanallah. Who believed in non-violence, working together and love. Malcolm X, a Muslim who believed in self-reliance, black pride and black militancy. Then in tactics ne bagamba Martin Luther King used peaceful protest such as Montgomery bus boycott to achieve change. Then Malcolm X Malcolm X believed in black self-defense and using violence if attacked, and had militia that was taught to defend themselves. Nenga goal baina yembali, they wanted to achieve racial equality through integration and working together. Malcolm X wanted to achieve black supremacy and the separation of the races. Obukitegera nti ye enjawulo zibali bayina
abo ababiri yadde nga baali balina ebigendererwa byebimu eyawandiika article eyo yakuba nnyo Malcolm X. Ekituufu Malcolm X yateekangawo obukwakkulizo naga oyagala twegatte n'abazungu nga twegatta nabo ng'ate we batukola kino balina kusooka kujjawo kino then ne wabaawo okwegatta nti yali tagaana kwegatta wabula yayinanga obukwakkulizo kwayimirira okubeerawo n'okwegatta nti Martin Luther yali ayagala struggle yaabwe okubeeramu abazungu abaali bagatta ideology zaabwe oba abaali bagatta ideology ye okitegeera kati Malcolm X nga yagamba nti wateekeddwawo okubaawo ekisooka process eyo okubaawo oba onfuna era mu mbeera eyo Malcolm X yasetinga nnyo threat eri omuzungu naye ng'asindiikiriza muzungu kukkiririza ate mu Martin Luther nti Malcolm X yazannyanga bad cop owulira kati okulaga omuzungu nti mwabawakanya Martin Luther kati ate olonze we najja oba okategeera oba omuntu alinga nze bw'anajja oba ontegeera kati ne kiwaliriza struggle ya Martin Luther ne ideology ye okutuukirira nti Malcolm X yagiyamba nnyo oba ontegeera era Malcolm X abazungu ye baali tebamwagala newankubadde ne Martin Luther baali tebamwagala osegedde naye Martin Luther yali abagondezangamu ate nga Malcolm X yateekako jjinja osegedde agambye yalina mugezi nnyo okusinga Martin Luther Malcolm nti waliwo akaseera we katuukanga nga kiri soft nnyo Malcolm X n'akifuula n'akikalubya nnyo okitegeera oba ogeza kuntegeera nina emboozi z'ensomaasoma ku Malcolm X oyo yali musajja mugezi nnyo era ebyafaayo biraga nti Martin Luther yafa nga atenda Malcolm X magezi ge nti Malcolm X yanyiganga nnyo bali ne baddukirewo oli ali soft naye nga n'oli ali soft era already basigala bakola ki baba baddugavu basigala bafunamu oba ontegeera kati eyo loolo ojja gitwala ku kisekka nga nze ensonga yange eri ki ya miro osegedde embwambwa enkoko sinoonya bukulembeze kuva eri muntu yenna amazima nja gabagamba nga bwe gali osegedde oba onfuna yenjawulo ya Malcolm ne Martin Luther even though bonna baali balwanirizi ba ddembe era bonna bacontributinga kyamaanyi nnyo ku bulamu bw'omuddugavu n'omuddugavu ofuna emirembe mu America otegeera nti balina ideology za njawulo newankubadde bonna balina goal emu ddembe lya muddugavu otegedde naye ate Malcolm X ye yatuukanga n'akivuga nga akivuga kikuba ye naye ate ng'era agenda okifunamu ye Martin Luther n'abalina ideology ye oba ompulira oba ontegedde nti Malcolm X yakivuganga nga ye kimukuba nze mujja kujja wano mu nvume ekyo nze sikikola ki sikirinaako buzibu naye kirina we kituyambira awalala oba owulira ffenna tetusobola kutambula nagundi bweteemu kuba omusajja yagamba bw'osanga abantu babiri abakkiririza nga buli kimu ekibaawo bakkiririza kubaako omusiru okategedde ako w'osanga abantu babiri nga bakkiririza mu kintu ekituufu nga bonna kubaako omuki kubaako omusiru oba ontegeera kati Malcolm ne Martin Luther yenjawulo yaabwe newankubadde bonna baayinanga ggoolo kati ekiri wano mu lutalo luno
wateekeddwawo okubaawo agenda okugamba bannayuganda amazima nga go bagaluma gatya ng'ayina okugabagamba osegedde nga tebiriimu nti oba kati wano tulina ozannya bwe tuti oba wano tulina okugonda bwe tuti tufune kino nga wateekeddwawo okubaawo agenda okugamba bannayuganda ekituufu nga ge mazima oba galuma gatya oba gakuluma gatya naye ng'agagambye kati oyo yenze amazima gonna nja kujjanga kugambe newankubadde waliwo time weetaaga okuzannyamu okwegonzaamu okwekakweka okubeera bwoti tetusobola zannya paati ezo ffenna tuba abantu nti tubulizaamu n'ababadde bamanyi amazima amatuufu ne balowooza nti ate eriyo enkola entuufu oba onfuna kiyamba ababadde bamanyi amazima obutabula oba onfuna naye kati wano ffenna bwe tukkiririza ku kimu byakuzannya katemba waliwo gotajja kunnyonnyola nti gwe tuzannya katemba si bwe kino waliwo gotajja kunnyonnyola ye nga atandika abadde amanyi ekituufu ate atandika okuddayo eri gy'omugje mu bukyamu atabule kati nze nja sigala sometimes nze nsigala njogera amazima nga bwe nnina okugogera nga bwe gali nkireeta nga bwe kiri nga tekiriiko wadde okuweeweetako bw'oba nkikubeekubekwa otobe nakyo naye nga ge mazima wateekeddwawo okubaawo agenda okugamba bannayuganda amazima okisegedde ng'oba ki ng'ogenda gabagamba kati yenjawulo eyali ya Malcolm X ne Martin Luther newankubadde Martin Luther ye yali abazannyamu akamagezi ak'okubembereza ak'okwegonza ak'okwesesa even though yali taseka nabo nti naye yali abazannya buzannyi oba onfuna naye Malcolm ye embwambwa tomubuulira embwambwa era ebyafaayo Malcolm kwegaba muzungu tamwogerako birungi nnyo lwaki era bw'otandika omusomako okuba omuzungu yatuwandiikira ebyafaayo ekusinga era yakuwandiikira engeri gy'abirabamu era Malcolm X gw'olina okwenoonyeza ekikyo bw'omala okinoonya okumumanya olina okumwenoonyeza n'okozesa amagezi go mmutegeera than okumukukola kyomukunnyonnyola kubanga oli akunnyonnyola tajja kukola ki ayina kyatajja kujjayo ajja kinnyonnyola mu feva zaani nga ye waayagala banyonnyola kwa Idi Amin Dada bamuwandiikako oleda abazungu yalyanga abantu oba kitegeera ekyo so kyekyo baganda bange tugende mu maaso n'okubanja accountability ekyo nze nakyogera dda Jose Wuna agambye true if you beat around the bush everyone will get lost and people will start playing blame game. Thank you. Jose, okategedde? Akugambye true. If you beat around the bush, everyone will start, will get lost, and people will start playing blame games. Osegedde? Nti bajja kutuuka bafune ow'okunenya kubanga obiitinza around the ki naye senga wabeerawo kale waakiri ajja oyimirira ayogera amazima nga bwe gali okitegeera okisegeera kangende maaso ey'ebisyaga baganda bange kuva ddala kuba nti vidiyo zange zibadde tezitambula nnyo naye nze nakola vidiyo emu ng'evumirira bayirawe eno gundi eno nakiyigira ku muganda wange oyo Smallville akavubuka ako kalina amagezi mwana kalina amagezi ebyaddala
olaba egundi eje kasomesa ya capitalism, pyramid of capitalism, ennyonnyola ku sage essaawa zino eri ku bannaddiini. Oyo omusajja gw'oyisa akavubuka. Anasonyiwa olwedde olulimi lwa kyayi. Anasonyiwa. Nze kye nsobola okugamba mosquito ebamu ku basajja abalina amagezi mu generation yaffe. Kitegedde? Ebyaddala nga bagezi. Ebyaddala nze olaba egundi eyo ne Robert n'abalala bangi osegeera abalina amagezi nga balina amagezi ebyaddala. Kwe nakijja ekya pyramid of capitalism yagenda nakinyonnyola nenkikola research nenkiraba walayi nga kituufu. Olaba bano bannaddiini, ensonga lwaki Museveni ali next ku bannaddiini oba bannaddiini bali kwijja ennyonnyo okusingira ddala okusinga n'abantu abalala nti wosanga Museveni tosobola butalabawo munnaddiini musiraamu, mufaatha na mupasita. Lwaki? Kuba abo bannaddiini baplayinga role y'amaanyi either okukuumira ensi mu buwambe oba okugijja mu buwambe. Wabaawo obutabanguko bonna mu nsi ebiseera ebisinga bannansi baddukira mu masinzizo. Ekita abantu ekyali e Rwanda bannansi baddukiranga mu masinzizo. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti eyo ebeera neutral ground. Kati webeera nga eri neutral ground, Museveni agenda kweyambisa ekyokubanga eyo neutral ground abantu tebakisuubiramu kubeeramu ddate. Akwata abo bannaddiini, jjukira bannansi baba babakkiririzaamu 100 ku 100. Munnaddiini alyowa omwoyo gw'omuntu. Munnaddiini ye muntu akutuma ssente nti njagala emitwalo 10 n'ogenda n'ozinoonya gyonna gy'ozijje n'ozimutwale nga tolina gweweebuzizaako. Naye ate muganda wo oba maama wo oba muzadde wo ayinza okusaba ssente n'omugamba toyina. Naye munnaddiini, pastor, father, sheikh n'akusaba ssente n'ozinoonya. Lwaki? Kuba nti oli akukwata munda omwoyo gwo, obwongo bwo n'abanga yakutegeerera. Kyova olaba Museveni ayagala nnyo awali munnaddiini. Abazungu bwe bali bajja okuwamba Afirika bayitira mu ddiini. Ekyo tetulina kukyerabira. Bayitira mu ddiini eno batukola ebituuko eno nga batulimba n'eddiini. Batwala baganda baffe bajjajjaffe mu buddu obatwala amasanga babba biki eno batulimbye n'eddiini. Kati bannakyemalira bonna beeyambisa eyo sisitemu y'amadiini. Kati gwe muganda wange kugambira olunaku lw'olizuukuka n'otegeera nti bannaddiini be tulina mu Uganda abasinga bafere era bayambye bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukuumira Museveni mu ntebe batya nga basiriwaza abagoberezi baabwe oba bannansi nga babagamba obukulembeze buva eri Katonda. Baganda bange eyo statement si nto. Ekigambo ekyo obukulembeze buva eri Katonda, statement eyo nkulu emirundi 100 ku 100. Museveni Katonda yamuleeta mukakkane. Museveni Katonda ajja kumugjawo. Kati mwe ababadde abalina obusungu mugende mweŋŋange Museveni aveewo. Pasita wakugambye obukulembeze buva eri Katonda, Mukama omutonzi waffe yasalawo nga mukakkana. Kati saga y'ebisyaga eno expose nze kye bayita munnaddiini mu Uganda. Kyova olaba bonna bali mu mute, bali mu silent. Tebasobola kuvaayo kwogera ku bisyaga. Lwaki? Kuba banaavaayo ne babyogera. In fact tebalina ndowooza bakyatudde ku mmeeza bateesa batuveeka tutandike na statement ki. Kuba byonna bye bandibadde batandikirako babyogera nga balina gwe babisibako. Naye ate nga bali mu system, bali mu gavumenti ebavujjirira ssente, ebawa obukuumi, bali untouchables mu Uganda. Tebasobola kuvaayo abisyaga. Era ogenda kulaba bapolitician ab'ekyobugwe bagenda okuva batandika okwogera ebyesunga. Kati oyo gundi simanyani ono omusajja ono w'ejjinja oyo yavuddeyo na basalirwa n'agezaako okudifendinga ng'oggyeko oyo okwogera ku bisyaga. Abakalukalu be bagenda okuvaayo bagezeeko okubikkirira. Naye munnaddiini tasobola kuvaayo kwogera ku bisyaga. Lwaki? Kuba kino kyabakutte ensi yonna. Bannayuganda bonna bategedde nti gavumenti ebaddenga efuna ssente z'ebisyaga. Bano simanyi babujwanga, simanyi bujingo. Ababaddenga beefuula nti bavumirira ebisyaga mu kubivumirira nga bwe babipromotinga. Bafaatha Balevuland osimanyi oyo gundi Father Deodat. Essaawa zino singa nga Uganda gavumenti ya Museveni ewakanya ebisyaga, Deodat yandibadde aliruzira. Kuba ijje already tulina n'evidence ebifaananyi byavaayo bamukwata n'omwana w'essomero.
kati gwe muganda wange wenkugambira Sokoli ndeko waliwo ka emergency. Madam ogambye otya? Nyabo maaso wagulu. Bana emusi bya mutya basebo. Je tuli oli otya? Umala umusi bya mutya ompulira. Kuwulira. Kakati waliwo munaffe ali mbuzibu bamuyita Victor Vibes ku Facebook okuge Mumanyi emanya gakozesa ebintu bye ne bawamba ebipapula bye esawa zino ali mu buzulira aliwa umala umumpulira nkuwulira ali mu America aba NRM bamusindikidde abantu ne bajja ne bawamba ebintu bye mu studio ebipapula bye byonna ebimwogerako n'ebyuma bye byonna ne babitwala mu America bakolerayo katembo oyo. Wati? Mu America bakolerayo katembo oyo. Aba police ze negenda mu studio ye mwabadde akolera ne bajjamu ebyuma bye abadde taliiwo obadde omukozi n'amukubira essimu n'amugamba todda waka waliwo obuzibu police eri wano todda bambu bakwagala bakunoonya ne batwala ebintu bye byonna n'ebipapula ebibadde bimwogerako ne babitwala byonna n'akakofi wategeeredde nti birabika ebyalembe bamusetinze kutwala akakofiira aka people power era essaawa zino alina we yeekukumye mu kawooteri akamu wale Alina empapula bamuyita wangi alina empapula wangi alina empapula alina empapula kubanga alina empapula nebazze ne babitwala kuba ngambye abadde ebintu byadde yabitereka muki wakolera mu studio ye naye mu America era najja nansaba atuyiseewo wano eddoboozi mu America ku Facebook yeyita Victor mumanyi Victor mumanyi bulungi nnyo kyali wange yembeera gyalimu essaawa zino mu America ate ogambye omumanyimpoziko olina misango like bakuteeberezaawo ngaoba counterterrorism biki ebyo weebityo basobola okukola ekintu ekityo oba muyeekero babakwekengera American nga tebakola we batyo niwebanga yeekweseewo era basobola okukufuna kuba mu America tewaliwo kitundu batamanyi abo abasajja ng'olina ekintu ky'okoze ekyamaanyi ddala wekibanga tekiri politically motivated nga nti obanga asayira musiika mu America bakola ekintu wekityo anyway tulinde ye kenyininyini yeeyogerere obanga bamugyeko essumu wabanga alina essumu lwaki tawanikayo n'akola live oba n'ayisawo information okusinga okugituma nze kimmanyi Victor ali mu America ekyo kyo nkimanyi umala mukubireko gw'olabe kubanga abadde emabegakaawo nga engeri TikTok webadde bakijja mu America kati nga TikTok yagaana okuddamu muki mu simu ye kati mugambye ajja ayogera eno ku live naye taweza bantu kujja kuki asobola okusindika request ne waba alina abantu 10 tasobola kujja simanyi lwaki kuba mbadde ku Facebook n'ongamba nzije eno njogere n'enzije eno nantuma nzije ngamba abantu kati kyekyo kyayitamu essaawa zino simanyi kwe kivudde naye abadde taliiwo omwana abadde gwakozesa yamugambye todda kiri bwe kiti ne bwe kiti okujjako nga talina mpapula kale abyebyo awo we tuli Bannayuganda n'ensi yaffe n'eggwanga lyaffe mulimu ogukyali munene kubanga tulina etteeka eriwakanya mutungo bbiina naye ate nga baateeka omukono ku tteeka ate receiving sente ezipromoting ezisaasaanya mutungo bbiina biba byampuna biba byewuunyisa nolwekyo tuba tulina okuba abagezigezi tulina okuba
nga tulwana ffe nga ffe kutereza nsi yaffe kuba abaliwo leero ebibakola kibu kutereza Uganda wabula kibaliko kwonoona kutta na Uganda bogwe mulimu gwabwe bavudde batanga Uganda bajonoonye wedde wesaanyewo bogwe mulama gwe baliko kusukanga Uganda bagizimba ebereko kyeba n'olwekyo okuzimba eggwanga lyaffe obuvunaanyizibwa bwange oba tukola bituteekeddwa okukola Uganda so gizimba kulw'abaana baffe n'abazzukulu baffe